Mu mwaka gwa 2015 Amama Mbabazi yavaayo n'alangirira nga bw'agenda okuvuganya Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2016 ekyaleetawo obunkenke mu kibiina. Bw'atyo teyalwa n'ayambalira ekibiina ng'ayita mu kisinde kye ekya Go Forward ku bintu omwali obuli bw'enguzi ssaako okufa eby'eggwanga mu byenfuna. Mbabazi y'omu ku baakwebera mu kalulu ka 2016 bw'atyo n'asalawo okufuuka kyesirikidde. His Excellency Yoweri Museveni receives yafuukira ddala wabbula era okusooka okulabika mu lujjudde wali kwanjula kwa muwala we eri mwana munne ng'ono mutabani wa Pulezidenti wa South Africa era omukolo guno gwetabwako ne Pulezidenti Yoweri Museveni. Bwe waayita ekiseera bano baatandika okulabikako mu lujjudde ababiri era nga 17 Novemba Pulezidenti Museveni yategeeza nga bwe baali baddiŋŋanye n'Amama Mbabazi. Even with the Right Honourable Mbabazi, recently we have been I think you have been seeing me meeting them. With some of the other parties like Betty Kamya. We are after aims, not individual issues. Kaakano kitegeerekese nga Amama Mbabazi bwe yazzeemu okukakkalaba emirimu gy'ekibiina kya NRM omuli n'okuyegera Pulezidenti Museveni akalulu. Mu katambi kano Mbabazi yasisinkanye bakkansala okuva mu divisioni z'e Kampala ng'oboolyawo kabonero akalaga nti yazzeemu okwetaba mu byobufuzi. Nolwekyo nsanyuse nnyo kulira nange muntaddemu amaanyi. Kitegeerekese nti ono yabadde akiikiridde mukama we Pulezidenti Yoweri Museveni era akwatidde ekibiina bbendera. Toyogedde nti abalabe ba NRM ekyo singa kivaawo lwaki Kampala NRM. Mbabazi nga yaliko ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM yategeezezza lwaki abadde asiriikiridde. Ne musirifu nina ensonga zange zijja kuzoogerako leero naye obudde bujja kutuuka tule wamu nga ba NRM tuyogereko. Ono yategeezezza nga bw'atavanga mu kibiina kya NRM. Nze ne Museveni waliwo we tutakkirizaganya mu kimanyawo kyekyaleeta ebizibu ebyo bye balaba. Naye nze maze emyaka kumpa 5 ne Museveni mu struggle. Nze ne Museveni anti nakyogera luli twalina embaga ewange najja nakyogera simanyi nakiwulira. Nze ndi bwa kibiina even if we disagree, my disagreement, you disagreeing with me will not take me out of the. Abatunuulira eby'obufuzi bagamba nti ekyambabazi okuddamu okuteetera ne NRM kyali kisuubirwa. Ate n'ekirala yali ata ekyamuleetera okugenda kyali kubya ku ani afuga mu NRM. Teyagenda nti lwakubanga takkiriziganya n'emikolere ya NRM, teyagenda nti lwakubanga takkiriziganya na ideology ya NRM. Bano wamu n'aba NRM bagamba nti okukomawo kwa Amama Mbabazi kwa kuyamba nnyo ekibiina. Nti Mbabazi yabadde omutwe omukulu mu kibiina era olw'okuba yabadde omutwe omukulu mu kibiina ensonga ezisinga zibadde zeetoololera ku ye. Era olw'okuba ensonga zaali zeetoololera ku ye kitegeeza nti ekibiina kijja kufunamu akayogoomo. Yali muntu ng'abateekateekera nnyo mu byobufuzi no mu bintu birala byonna eby'okufuga eggwanga. Yali muntu nga NRM emwesiga ng'emwebuuzako ng'agiwabula mu byobufuzi. N'olwekyo ebadde mu miisinga ng'omuntu. Mu Uganda bwe muntu agoberera ebyobufuzi tewali abuusabuusa bukugu na bumanyirivu bwa Right Honourable Amama Mbabazi okujja nga toli serious. Mbabazi yaliko mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti eno omuli ekya minisita w'ebyobutebenkevu, omubeezi w'ebyokwerinda ssaako Ssaabaminisita. Ono waakomeddewo ng'okulonda kusigazza ennaku 7 era nga waliwo okwebuuza obanga kirina kye kiyamba ekibiina kye. Bw'abanga yayitiddwa kati kitegeeza kyayinza okukola kiyinza kuba kitono. Bw'aba asazeewo okunoonyeza NRM akalulu ajja n'ettundutundu ly'abantu bayinza okwongera okunywereza mu kibiina oba n'abadde baseseetuse bayinza okuzza mu layini obulungi.
Bangi ku bammemba b'ekibiina bayogerera Mbabazi amafuukuule bwe yasalawo okuvuganya Pulezidenti Museveni mu 2016. Okukomawo kwe kulina kye kukosaamu abantu bano. Kakati mu byobufuzi tuwabeerawo omulabe wo wa lubeerera, tuwabeerawo omulabe wo forever and ever, tuwabeerawo omulabe wo forever and ever. Kakati bwe baba batudde ne bakaanya, ndowooza ensonga ng'ezo ez'abo abantu abaali bamuvumirira zirina okuba nga zikoleddwako. Ye Mwami Mbabazi okulondamu mulimu abanseketerera okugenda naye nga mbeetaaga okukolagana nabo olw'ebyobufuzi abajja kukolagana nabo naye nga batunuuliza erinnya Ssajjogi. Kati lwaki Amama Mbabazi yafuna mu kiseera kye we yaweerereza abamuwakanya naye ne lwaki Bujasin Kasule Lumumba naye eri ababeera munda mu kibiina nga bamulwana naye ne bwali bamulala nga yazze mu NRM okujjako ng'omuzoogo guvudde mu bantu buli kifo ekiriko omuntu kiriko alwana. Mbabazi agamba nti waliwo byawulira ebitagenda bulungi mu kibiina era nga yasuubizza okusisinkana abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina. Kino oboolyawo kyoleka nti Mbabazi aliko obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bw'asuubira okufuna oboolyawo ng'akalulu kawedde.